Gerald Niwamanya nga mutuuze w'Entinda tumusanze akyabalaabala mu butya bw'ayinza okutuuka e Fort Portal. Ono ebbeeyi empya agitegedde ku ppaaka ya bbaasi mu Kisenyi. Bajeti yange mbadde nsuubira mitwalo ng'esatu kitundu nga bulijjo, naye kati ssaawa zino bamubangamba kitundu akataawo sibitegedde. Atubulidde nti singa emiwendo tegikka si wakuddamu kutambula nga bw'abadde akola. Akasente ke mbadde mpulaanize ngenda kukasindikira abantu bange ab'e40 nze entambula njireke kubanga tibadde binkositinga onokudda kijja kuba kizibu nnyo kati nsazemu okubivaako. Tutuuseeko mu woofiisi etwala abagoba ba bbaasi ezigenda mu bitundu by'ebuvanjuba n'atubulira nga bwe balinyisiza ebbeeyi gye basaabalizaako nga kino bakyesigamiziza ku bbeeyi y'amafuta. Bwe twogerera ng'amafuta ga diesel gatuuse ku 54 ate petro ali ku 53 ku masundiro agamu. Ekibiina kya UBOA oba Uganda Bus Owners Association twali tulina okutuuza press conference tubulire abantu ntongedde ku ssente naye accident we yabaawo ensonga ne tusasobola gy'adressinga. So okwongeza kuli lwa bbeeyi y'amafuta n'ebikozesebwa nga spare parts n'emipiira ruutu zonna twagenze nga tuyongeramu 50,000 olw'okusobola okukavaringa ensonga y'amafuta. Twogeddeko n'amu ku bagoba ba bbaasi ku nsonga y'okwongeza ebisale. Zaffe tusigadde ku bbeeyi ya bulijjo kubanga abantu tebalina ssente ne bonoobongeza era tebajja kubatwala kuba tebalizirina obalamu nga tujja tobalekeewo n'obatwala ku ssente zennyini zetubatwala yasongezaako wadde 10 kubanga abantu tebatambula bitwagiroodingira mu biseera bibiri covid nga tenajja twaloodingiranga eddakiika 3 nga basi 67 seaters zimaze okukola ki okujjula naye kati ogiroodingira essaawa nnamba nofuna half of it. Twaza tugende nga tuli beetegefu. Ate yo ku bbaasi za Link bakyalindiridde ddi gavumenti yonna bakkiriza okuddamu okukola oluvannyuma lw'emu ku bbaasi zaabwe okwenyigira mu kabenje akaafiiramu abantu 21 ssabbiiti ewedde. Baddereeva ba bbaasi zino tubasanze mu Kisenyi ku musomo ogukwatagana n'amateeka g'okuvuga ku nguudo. Musomo kati luno olunaku luli lwa kutaano nga tuli mu musomo tuli bategeka ng'oggyeko road safety kati ate tuzze n'embirala customer care of course n'okubategeka okubajja mu kiri ensisi olw'okuba nabo baafiirwa tubadde tulina obbanyiga emitima biwundu ebyo abamu babadde so connected n'abasaabaze abamu abaafa abamu nga bali so connected ne bastaafu baffe abaafa kati nga okutuuka mu kitundu kiri oyinza oluusi okulaba ne drive omulala nga bbaasi agikuba ekigguka. Gavumenti bano yabayimiriza okumala wiiki 2 basooke beetereeze. Raymond Tamale, NTV, Akawungeezi.